الحمد لله وبعد. نشكر سبحانه وتعالى أولا، ثم أصلي وأسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Tugenda kulaba ku migaso egiri mu kubeera nga twanguyiriza okusiibuluka, era tulina kusiibulukira ku ki? Nabbi waffe Muhammad yabeera nga atugamba ku kwanguyiriza okusiibuluka. Abasinga obungi tebamanyi hikamu eri mu nsonga eyo. Hadisi Nabbi waffe Muhammad yabeera nga ayogera eva ku Abi Huraira, yagamba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama nti qala Allahu azza wa jalla uhibba ibadi ilayya ajaluhum fitura. Yagamba Nabbi waffe Muhammad yategeeza natugamba nti Allahu azza wa jalla yabeera nga ategeeza nga yagamba nti uhibba ibadi ilayya ajaluhum fitura. Nabbi waffe atugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omuddu asinga okubeera nga ayagalwa nnyo gye ndi, oba omuddu gwe nsinga okwagala mu baddu bange bonna, yagamba nti ajaluhum fitura, oyo abasinga okwanguyiriza okusiibuluka, oba ategeezamu nti oyo abasooka okola ki? Okusiibuluka. Omuddu Allah subhanahu wa ta'ala gwasinga okwagalayo yayanguriza okusiibuluka. Nabi Muhammad yabeera nga ategeeza ku nsonga yagamba nti la yazaalu nasu bi khairi ma ajallu li fitri. Yagamba Nabbi waffe Muhammad nti la yazaalu nasu bi khairi, nti abantu tebagenda kuggweesa birungi, abantu bagenda kukoma kubeera na birungi ebbanga lye banaamala nga banguyiriza okusiibuluka. So nti nga twagala okubeera obulungi, nga twagala okufuna emirembe, nga twagala okweyagala mu nsi muno eno, Nabbi yagamba kubeera nga Nabbi waffe yagamba kubeera nga twanguyiriza okusiibuluka. So nsabira mwenna abampuliriza okubeera nga tugezaako nnyo ekisobola okubeera nga tukola ki? Nga twanguyiriza osiibuluka. Hadithi Nabbi waffe gye yagamba ku nsonga y'okusiibuluka, tulina kusiibulukira ku Nabbi yagamba nti ekisinga okubeera afdalu, kisinga okubeera ekirungi, kusiibuluka ku ratubi. Ratubi y'entende nga mbisi etali preserved. Newabeerawo tamuri. Tamuri y'entende ffe gitera okulya nga n'abali e Uganda, abali mu nsi endala nga si Buwarabu. Tufuna ntende nga zimaze kubeera preserved, kati entende ezo zibayita tamuri. Then natugamba nti oba tusobodde kufuna ntende eyo, then alima, amazzi. Hadithi eva ku Nabbi waffe Muhammad nga eva ku Anas bin Malik yagamba nti kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yafturu ala ratubati fa in lam yajidu aftara ala tamurat fa in lam yajidu hasawati min ma'i. Yagamba Anas bin Malik nti Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalinga asiibulukira ku ratubi wa ratabati, ku ntende ez'embisi ezo ezengedde obulungi. N'agamba nti we yabeera nga tagifunye nga in case emulemye okufuna, n'abeera nga asiibulukira ku tamurati, entende ezo ziri preserved ng'ezaffe tutera okulya ne Uganda. N'agamba nti ate we yabeera nga tasobodde kufuna, n'agamba filima, yabeera nga asiibulukira ku mazzi, alalima yasiibulukiranga ku mazzi. Era hadithi esemba ensonga eyo, Nabbi waffe Muhammad yagamba nti falyafturu ala tamuri fa innahu baraka fa in lam yajidu falyafturu ala ma'i fa innahu tahuru. Nabbi yagamba nti falyafturu ala tamuri, kirungi mubeere nga musiibulukira ku ntende, fa innahu baraka, kuba mazima mu kulya entende eyo, oba mazima mu ntende mulimu emikisa.
n'agamba nti fa in lam yajidu, ate singa oba olemereddwa okubeera ng'ofuna entende, nabbi yagamba nti alalima, kirungi obeere ng'osibukira ku mazzi, fa innahu tahuru, kubanga mazima amazzi ago galimu obuyonjo oba obutukuvu. So kirungi okubeera ng'osibukira ku bintu ebyo bibiri. Oba tosobodde kufuna ntende, osibulukire ku mazzi. Emigaso hikamu eri mu kubeera nga twanguyiriza okusibuluka, ekisookera ddala omugaso ogusooka mulimu mukhalafatul yahudi wa nasara, nti okusibuluka kuno eno kitwawuula ku bayahudi n'abanaswara, nti okusiiba kwabwe tekuliimu kusibuluka nga ffe wetusibuluka, era temuliimu kulya ddaako. So okwawukana ku bayahudi twateekawo futaali eyo nga kyekimu ku kigendererwa ekiri mu kulya okwanguyiriza futaali. Ensonga ey'okubiri mulimu itibau sunna wa muwafaqatiha. Ensonga ey'okubiri okubeera nga twanguyiriza osibuluka, kubeera nga tugoberera sunna y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, tuteeka mu enkola y'omubaka nga bwe yakolanga, n'okubeera nga tukwatagana ddala n'enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Then ensonga ey'okusatu lwaki tulina okwanguyiriza osibuluka, yagamba nti alla yuzaddu fi nahari min al-layli, obutongera ku misana kiro. Enjuba kasiteegwa bweti, ekiri afdalu kasolaba enjuba ng'egudde bweti, siibuluka, yanguyirizaako okusibuluka, si kulinda ate obudde bumale kuziba saawa emu. Ensonga esembera ddala annahu arfaqu bisaim, nti kuno okubeera nga tusibuluka kugondeza ku musiibi mu bulamu. Oba okalubiriziddwa n'osibuluka nga kireeta rafuku, okubeera ng'omuntu kimuleetawo obwangu eri omusiibi. Wa aqwa lahu ala ibada, ekimwongera n'amaanyi ku ibada ezisigadde ng'okusaala taraweehe, ofuna amaanyi agayiriramu. Naye okuyimirira nga tunaba kubeera ng'osibuluka ate kiba kikaluubiriza. So nabbi waffe Muhammad n'abeera ng'ateekawo okubeera nga tusibuluka, naye ekisinga okuba ekirungi kwe kwanguyiriza okusibuluka. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.